Kyaggwe TV tuyanziza nnyo okutulaba. Nkyali Richard Ssentaayi muzzukulu w'Eryasafu nsibuka Nakasongola. Tukyali mu program Okikola Otya tutunulira byanjigiriza n'omukyala Susan Wamala Sserunkuuma. Tuli wano mu kibuga Mukono. Tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri oluvannyuma lw'okuwayaamu ebingi mu kitundu kyaffe ekisookedde ddala we tuwumuliddemu wali akatono nnyo abadde atutegeeza ku ebyo ebimu byalowooza nti bye bimuleetedde okuva ku ddala erimu okudda ku ddala eryokubiri we kituuse mu nteekateeka y'okutondawo enkyukakyuka naddala mu kifo kyakulembera nga editicha ow'essomero lino. Era ng'agamba bingi byatuuseeko, agamba nti bw'otunuulira abasomesa waliwo kakati enkyukakyuka obuulyawo ey'omuggundu mu byenfuna yaabwe, ng'agamba nti balina n'enteekateeka y'okusevinga kw'ossa n'okuba nti oluusi bafuna abavujjirizi okuva ebweru w'eggwanga n'ebirala. Abadde akyatunyonnyola ku ngeri gy'akikozeemu kino. Twebuuza essomero bwe libanga abasomesa bali ku payroll akasimbi balindirira ka mwezi mulamba, kino akikola atya okulaba nga buli lunaku olwokusatu mu sabbiiti enamba baterekayooko emitwalo gy'ensimbi egyasiringiza kuno ebiri mirambirira okulaba nga babeezaawo obulamu bwabwe ate nga bwe balindirira mu maaso wali. Katuddeyo ayongere okutunnyonnyola ebisingawo ku nteekateeka eno, naawe tunuulira bulungi nnyo ensonga zino obeeko ky'oyiga ojja kutegeera bulungi nnyo nti okubaako nekyotuukako oteekwa okubaako nekyokola. Program Okikola Otya toyanziza. Kati obadde ombuuza eky'emitwalo ebiri. Tulina kye tuyita bonus, ekintu ndowooza omanyi akagattako. Kaakati nze ndowooza ngattirako ku kya gavumenti kyebeekoze kyebeerese. Kaakati tulina policy zaffe wano ezikolinga payments. Kati ng'abaana abasasula scholastic materials ate twalina boarding section. Kwegamba ebyo mbikubuulira omanye source of income. Kubanga waliwo agamba amasomero tegalina kusasula kati nzijjawa, naye kati twateekawo system etuwa ku ssente. Kati ku ssente ezo kwe tutoola ne tuwa abasomesa baffe akasente akalala. Ako tukasinziira ku baana b'olina mu class. Gwe ng'omusomesa sijja kubuulira mmeka kuba kiyinza obbayisa obubi naye njagala kuwa ekyokulabirako nti kati bwe tugamba P2 buli mwana emitwalo ebiri for instance, kati P2 olinamu abaana 105. Ezo ssente zonna ekitegedde oba miliyoni 2 oba 3 tuzikwasa ab'omu class eyo. Okitegedde kati bwe tuzibakwasa nga tugamba nti class yammwe mulimu 4 mulimu 3, ezo ssente zammwe. Kati ssente ezo tuzigaba emirundi emeka? 2. Tusooka ne tuzigaba second week nga twakaggulawo. Olw'okuba babeera n'ebizibu byabwe bazaayo baana mu masomero. Kati bagattirira ku musaala gwabwe. Kaakati ne tubeera nga tumaze ne tubawa ezikola ki ezisembayo. Kati babeeraawo nga tayinza butabaamu na 10 mu nsawo. Ekyo kiba making okusigala okusomero tebavaawo. Ne kiba nti abaana babawo obudde obukola ki obumala. Kaakati bwe bamala kwe batoola buli lwakubira emitwalo emeka? 2 ne tusevinga. Kati saving eyo bagikolamu bagyewola ekibiina ne kibeerawo. Tulina gundi oba ziyita society zaffe 3 groups ziri 3 kubanga tuli staff nene. Buli emu tugibalira abantu 25. Kaakati tulina overall era savings ezo batuula buli lwakusatu. Olwokusatu ku ssaawa 10 kubanga olwokusatu ebeera games day. Tetuba na evening lessons. Kati ng'abaana bali mu kuzannya bo bwe lunaku lwe bakola ki lwe batuula ne bakuŋŋaanya ne bateekamu application beewola era bakoze nnyo. Njagala okutegeeza kati abasomesa bangi abalina amayumba. Okiraba kaakati n'ekintu ekyakyena making okuba abo obuvunaanyizibwa bukyanga nzija abasomesa kaakati bali 11 abawasiza abakoze embaga. Katono nnyo kati tunabakuddeyo tunabakutuuka ku nsonga y'embaga. Ntunuulidde ekintu kya saving kino ekya saving nti nga bw'alinda omusaala waliwo kaliwo ate bwakeewola musumusa n'akomyawo percentage yaffe eri oluusi bw'abaako kyatandiseeko. Kati ogenda okwesanga ng'omusaala gwagusevinga okimanyi titaamu abatajja kulya ku musaala gwe lwaki ebintu ebitwala essente biki
twogere kati daily waliwo okulya omusomesa ono muwa break tea kuliko n'ekyokulya ku ssaawa 4 ali ekyemisana banywa ne 4 o'clock tea kubanga bakyaliwo n'ekyokulya kati owesanga sente zaagula sapa ate abasula wano ku ssomero era bakikiitana ne bajja ne buki ne buddiisha era ne bafuna emmere kati weesanga ng'omusomesa oyo kano kafunye akebbali kakozesa ng'omusaala gwe agusevinga ng'agenda mu banka ng'afuna looni eyongerako ng'atandika ennyumba ye oba bizinesi yonna okyala naye nga bizinesi tasobola gikola nga tuli mu ttamu kuba balina okubeerawo 24 hours naye yinza okubeeramu mukyala we yinza okubeeramu baganda be kwegamba ne babanga bwe baba ne ssente babeera n'essanyu ate gwe tojja kuzisobola kati n'ekirala P7 okuyita okwo kwolaba tulina engeri gye tuba motivatinga P7 ekisooka ssente zaabwe zo nnyingiko era nazo sijja zikugamba buli mwana naye nga batambula buli ttaamu nga almost bafunye like 7 million ne bazeegabanya ekirala P7 bw'okola bulungi buli D1 ofuna emitwalo gy'emeka 2 omusomesa buli D1 gy'ofuna mu subject eyo only D1 D2 tetusobola kuba bwe nasooka nali naakajja wano nga sina ki-introducing nga tebafuna D1 kati bwe naki-introducing omwaka ogwo ow'okuba n'afunayo 5 ow'oluzungu n'afunayo 3 bali tebaafuna ate abo abatafunye era mbawe baasa enjereere okulaga nti wandifunye ne tutabakiitinga basenjerere bakiriza ogikwata bagikwata ne bakeberamu nti mulimu ekintu kitegeeza tewakoze ng'ogisiiringa bulungi kaakati munnange ebintu bino tebyantabukako gye tweyongera tebafunye 10 D1s 2 3 kaakati omwaka ogwaggwa eyasinga D1s ng'ayina 3 nemugamba linda emitwalo 2 nemugamba lindako sente teziriwo nazimuwa in 3 installments naye nenzimalayo olw'obweyamo obwo kaakati abasayansi abalinga tebafuna olwo ne bafunayo 10 gyemitwalo gyabwe ameka 2 era olw'okuba bali babiri naye ffe wali kyetukola nga tukulaga ebbaasa nti bannanga ono teyafunye D1 naye ebbaasa yo yiyonjereere ng'agitereka ng'agenda agiwakingira 4 naye kaakati nsabira gye tweyongera ate sinza kimenyawo naye Katonda y'anaamanya. I will see how I cross the bridge when I reach there. Naye ekintu ekyo kiba motivating nze nnyo. Wano ly'essomero ly'olaba abantu nga balwanira lessons. Wano ly'essomero ly'olaba omusomesa bw'aba tannaweza abaana 115 tayagala kusomesa kuba kali kenna kugambye sente zo zisinzira ku baana b'okola ki olaba b'omarketing olaba b'otuula gwe no relaxing nga bakolera akatale bakuleetera ba customers kaakati bwe twamala bwe tutandika olwo gundi covid bwe yaliiwo government nereeta guidelines toyina cooperating emirundi 2 wali jjukira ekituyambye twalina boarding nedde kuba baliyita mukono boarding kati abaana bano boarding upkeep evaako ssente ezo zonna z'olaba kaakati bwe bateeka guideline nga tusigala ba boarding basooka nga bareportinga mu sections nga tugamba kaakati katustiikinge ku ekyo twalina abaana 315 before COVID yes. Kaakati we bajja ne tugamba out of that there were 510 aba boarding ne tugamba nti tukoze tutya nga tutegekera abo olunaku olwasooka ba reportinga 698 olwo n'abadde nga baagala bajoyininga ki tubalaba tutya kuba Saturday tulina police the wears abadde twabatungira ka light blue batambula mu kubo kubanga lulinga bajja buli omu ayambadde tomanya nabo nga balina kaakati tugenda okulaba ka light blue ngaako tumanya yali wabwaki wadde ne tubeerawo ne tuclosinga n'abaana 801 kati now it is fully a boarding school naye kweganzize nkubuulira engeri gye tukola ki gye tumotivating abasomesa okulaba engeri gye bakola ki kaakati ba boarding bano olulimi lwe lumu bali manageable. How? Kubanga wali olinga running 2 schools tujja tutya
jukira amasomero ga gavumenti gasasula tebabakkiriza kusasula bisale lunch kulwana bulwanyi nze kasita wadde njamu parkingira tujjeewo teri parking kati twalina abaana bano abadde bateeka ku poliisi ya boarding bonna ne bafuna breakfast ne tubawa obuugi bulimu sukaali ne tubawa lunch okitegedde bagenda bonna banywedde 4 o'clock tea which was a lot of money kyokka abamu nga bamala tebakoze eki naye kati bonna olw'okuba tuli bamu we can manage, it is easier managed because the funds tali wa boarding ajja nga takoze eki tasasudde yeah. Okay. That is also another way of uplifting. Okay. Enrollment yeeyongera ate kati n'okuba nti tuli mu system yemu. Okay, now besides that obuwanguzi still buva ku ki? Obuwanguzi we buviira abasomesa bange we bali full time mpulira nga mba motivate nze they produce results. Essomero litandikira kukuyita. Essomero lyonna litandikira kuki? Kukuyita. Kati bwe tuva obuwanguzi obulala ne tukyusa facelift ne twongerako ebizimbe ebizimbe bye ba donors abatuwa ssente ne tubagamba mutuzimbire kino mu kakati nga kino ne bakituzimbira ne batuzimbira dormitories ezo nakyo ne kituwaki obuwanguzi okuba nti essomero twalijja ku level weryali paka kati welikola ki weriri naye kati ekyo kyeŋŋambye ekyoku ssente sina gwe nakikoppako kyanzigira bugizi nze bwe mba mbeera eka ndowooza njagala nnyo ekintu ekya development nkyassociatinga n'ekintu okuba unique kasita oba n'ekintu ekiri unique Richard you are developing ng'omuntu waga ekyo Richard tajja kikkiriza ng'abantu bakusoma kati njagala nnyo buli mwana avudde ku mukono boarding ayina uniqueness ki buli mukozi ali ku mukono boarding kati ebyo byensuubira nga ntambula ne tuddamu ne tukyusa ne culture ne tutandika culture eri traditional ya uniforms to motivate the children to identify buli section ne tugiwa kala yayo purpose eri ki motivation kubanga bw'oba oli promoted to another level ja kwambala uniform endala olaba wa P6 bwasoma ennyo agende mu P7 kubanga boddamu ng'owandibadde mu P7 nga tukuwa uniform ye ya orange ng'otuula nayo mu ba green owulira otya they have to work hard to wear that uniform n'owa P1 atunulya orange as an achievement kuba wa P1 yeegomba wa P7 I think ndowooza yemu ku nsonga lwaki bambi n'obwana buno exactly kakati they graduate so the uniforms helps them to be motivated ekirala identity osomero di controllinga nina kamera zange eziraba buli kona kati bwendaba nti waliwo abazanira ku fence eri bambadde ki red ngamanya it is either P3 or P4 ne blocks zaabwe ziri according to their uniforms so they know they are monitored olw'ekintu ekyo. That is why I brought that tradition. It is in many traditional schools like Namagunga, Gayaza, and that is also another way that I wanted to say let us create a traditional school. Mukono Boarding ebere traditional school. Tekirina ngeri kireetawo mbeera ya kumalako baana mirembe mu ndabe ye. Tekirina. Tekibamalaako mirembe. In any case, kireeta sense of pride. Luli nali mu blue kati ndi mu green. That means nkula. Omwana yenjoyinga okula omwana yenjoyinga nnyo to move forward another step so it brings sense of pride that you associate that color with your what with your new class yeah kyoyogerako ekyo kituufu nzijukira we nabeera mu Olive nayagalanga nnyo okugenda mu Olive neno manye kyajinjagaza nga bwe nyambala essaati ey'emikono n'enteeka wano pe n'ekinu ng'okiwonya kubanga abamu O-level babeera mu kinu twakiyitanga kinu kakati naffe nabbingo O-level nga twesiba rappers kati red skirt eyo ga buli omu agyagala nnyo so ebintu ebyo si kukoppa naye kubimakinga kola ki we have to see monitoring identity sense of pride ne motivation ye purpose waki twakyusa ki ate tekirina nti kiri expensive tekiri expensive kubanga era omwana abadde waggula uniform naye kati abajja ku benchmarking ate tubagambe bibimu tobikoppa kubanga olina okuba unique olina okuba unique kati wano ffe Mukono Boarding
uniqueness eriwo handwriting okiraba twaleeta handwriting eri uniform twaleeta ekyo ekya uniforms ozikolamu according to sections twaleeta ekigambo nti abaana abaffe how they greet the teachers. Good morning, Mr. So and so. Omusomesa bw'amala twagala obugambo thank you, sorry. Thank you, sorry. Okay. Yes, tetugamba yes. Yes, teacher. Social values ezo. Zitumaking okubeera ki? Social values. Orderliness. Okiraba kyetugamba obuliri tubwala butya mu dormitory. Buli domu erina unique of okwala obuliri. Ate bamala gavaayo. Era nze bwe ntuula mu kamera ndaba dormitory eteyalidde. Buli bamu balina system yaabwe bw'olijja nga tutandise nja kukulaga nkubulire kati eyo domu ya P5 eyo domu yaki olw'okuba balina that uniqueness ne social values ebintu by'oteeka mu baana by'otasanga walala nkugamba mugenze ne mu byandikoleddwa exactly hanabeera n'ambasada n'ayigiriza abaana abamu n'abazadde tebaala buliri naye bwaddayo eka ayigiriza omuzadde okola ki okwala obuliri n'okukozesa ebintu sparingly ettaala bwe muba mu class mufulumyemu abaana amanye ettaala agiteekako kiro agiteekako ng'ekuba etonye muli dark bwe tufuluma mu class era obawulira either switch off the lights obutaba wasteful okuyigiriza toleka taapu ng'erwaninga ebyo ebintu tugezezza nnyo biteeka ki mu baana naye twatandika naki n'abasomesa omusomesa najja mu class ettaala ye n'agirekako n'omuyita mu class ddayo gyeko ttaala ya shediyo kati omusomesa yakiyiga n'akiteeka ne muki ne mu baana to trespass nga tolinnya ku muddo ogenda okwesanga vidiyo abazadde batambula batyo ddayo obateekawo bu notification keep off the grass n'abazadde bwe bajja mukola era bw'omusanga omuzadde mu kamera nzijja ne muyita ne mugaa ddayo oyite bwoti n'obayigiriza ne ba teachers si lugezigezi ye training gye tukola ki wali ogenzeeko e Rwanda nze nagendayoko naye neegomba abaana future generation bagenda kula nga bamanyi obuyonjo is part of them kati na wano Mukono Boarding obuyonjo is part of them njagala nkuweko ka story katono waliwo omwana yamaze P7 maama we alina saloon sijja gigamba oyinza okuba ogimanyi naye omwana oyo bwe yaddayo eka yali mulwadde of course nasooka abeera ku mulimu gwa maama we ne bakwata ebizzi ne babiyiwa namugamba mami don't do that ku ssomero tebakitukkiriza kati waki ebizzi obiyiyaawo no omwana n'asaba mami we gloves n'ayondamu ebiviiri naye kati saloon nedda mu order because of that child yali no mu P4 kiki kubanga ali ambassador okiraba bye tubayigiriza wano kakati owadde ayina polisi zaatugaana okubeera nazo kubanga bwaddayo birala ate mu ddakiika bweziti kirala oba okiraba era abantu abamu batugamba nga kale Mukono Boarding waki teboogera luzungu they admire my English they tell me nti njogera bulungi oluzungu bandibadde boogera oluzungu nga head teacher waabwe naye kati owadde atajja ayogereko oluzungu wamma eddakiika 3 those hours nkituzibwala okukola ki naye kati ne mu dining yaffe bw'onootuukamu mulimu sinks abaana bano abamu tebabimanyi naye we had to teach them how to wash using a sink where do you put the soap where do you do that ebyo byonna netukola ki era bw'olaba wano tulina abakozi bangi nnyo nina ekintu kyenkuyigiddeko ekimu nti okusomesa oba okubeera omusomesa tekiri kukuba nti okoma nti owandiika ku blackboard no n'entambula bw'oyingira you are teaching the children omwana n'akuyigirako nti abantu tebakulula ngatto twamulina omusomesa Semuddu he irritates people yali asomesa chemistry yagenda n'atukwatakawo olumu naga osanga omwana ow'obuwala otambulanga buuya okiraba abantu abamu teacher anti kati nga wano Wednesday tubawa kanyama kakati ayanguye afternoon ali mu class n'obuti abaana n'omuyigiriza yewebale tokwata mu nnyindo no speaking era bwe tuba ku assembly yaffe ojjojjeko nga ndi ku assembly buli week tulina social value gye tutimba kakati leero nti week eno how do we behave table manners omuntu ayogera nga alya they will see the food will choke
ne bamanyi nti wiiki eno ya humility, wiiki eno ya caring for one another. Owa P1 bw'aba atambula muleka asooka atambule. Okiraba honoring people, ebintu ebyo they matter. Kati kyova olaba no Mukono Boarding bw'otunula ebizimbe si birungi nnyo, naye mbagamba abantu liri positive internally, sooka ojjobereko naffe. You will be a changed person. Kubanga tusomesa buli kimu. Era Wednesday ojolaba. Morning tuina family days, family initiative. Mukola kyao. Tuina groups z'abaana batula n'abasomesa. Naye during that family time tobeera teacher so and so. Bw'oba omukyala you a mother, bw'oba omwami you a father. So they are mothers and fathers. Kati kwolwo buli mwana ali free okwogera. Leave them to talk. The other time amata tebatutereddemu ate nga batumanyiza buli Wednesday tunywa amata. Leave them to talk and don't punish them. Embeera eno abaana bagimanyira era kituyamba okwechekinga. It's a checkpoint. Temwina buno obuntu mwe twasuulanga mwe buli nabo suggestion box mweziri. Naye no end Wednesday bagita family initiative day. Okiraba where they sit and share. Era bw'ojja wano ku Wednesday bambala uniform, bambala sports wear kubanga houses ze families. N'osanga abankoyo batudde wali, abamuteesa batudde wali, abahamukasa batudde wali, abanaabagereka batudde wali. It is a day to share. To share, to listen to these children. How are they finding the school? Are they enjoying it? What is the problem? Webakubuulira nti oba emmere temala, oba ebijanjalo bateekako bitono. Kati you go and check. Nze kyenkola, I sit in my office because when they are eating I watch them. Yes. Mbatambulirako nnyo kubanga abazadde babampa nina okumba babankwasa. Era ntunulira from noon 30 P1 kati ndaba blue eggwawo nga manya P1 bamaze okulya. Red bwejja nti kati abalimu. Green bwejja binyambako okumanya. Naye I can zoom ku kamera yange ne manya nti oyo obujanjalo babatereddeko butono. Era kyenkola nkubira ab'effumbiro. How come pife ebijanjalo bikendedde? Kubanga ow'effumbiro mulaba bulungi nnyo. How come? N'ebikopo Wachi pitulere nyweredde mu bya orange. Ti madamu oli yabadde ow'okubyoza takoze ne bwe babooza kamera ebalaba. So balina okukola n'obwegendereza. Ekyo nakyo ndooza kiri unique. Nga bw'ogambye tu monitoring them from my seat. Kimalawo n'embeera ey'abazadde seera ebimu twabeeranga mu holiday. Naye omuzadde ayogera kimu bibiri oba okusoma kuddamu ddi kudda exactly. So kakati with Mukono Boarding Primary School omuzadde aba tayagala ate mwana addeyo kusoma. Because of organization. Tuli organized. And they are being monitored. And it is the child first. Njagala okutegeeza ne bwe kuba kusomesa olaba wali mu Freedom Square abazadde we batuula abasomesa teri mwana kumulagirira ng'oli mu class weka. Be where everyone can see you. Baticha abasajja batuula ate togenda bw'obeera omuwala togenda kubuuza wa teacher musajja ng'oli bw'omu. You must be 3. Preferably 2 girls and 1 boy. Omusomesa atuddeko mu kasooni. Era veranda eyo neyo Freedom Square. Bw'oba toyina budde bubannyonnyola onojja enkya. Staff quarters out of bounds. Teri mwana muwala kutuula na teacher nti oli deputy ne bw'oba deputy nga you a man. Bwe kiba kubalagirira vaayo. And you will see blackboards there when I'm watching them. Omwana singa agwikiriza omusomesa nga abadde awo muddemu awo. Omusomesa tawummula. Era ajja mugamba go out, go there. Omusomesa akimanyi lyetteeka. Lyetteeka. Munnange ate ndooza banyumye ojja kubabuuza ekyo sijja kuboogerera. Bonna n'ekirala okuprotecting abaana abano kikulu. Era nagwe Richard bw'onojja okunsaba omulimu oba bakuleese nga bajja nti nze mwami Nsubuga Henry, nze mwami Richard, sooka kubuuza oli mufumbo. Bw'oba obw'omu toli father. Oyinza okwonoona abaana bange. Protecting them is very important.
kati so tutunulira nnyo ebyo safety sanitation and hygiene kubanga nina ebisanyizo toyinayo oyo wadde nyinza okubanga nina gwenda wanaye ati tunakutuuza leka olina okubaawo nga bwenkukubidde akaama waliwo eyajja mulungi nnyo naye kati mbadde ntambula nga nambula nendaba omuwala ayiwa amazzi ebwe konzoonaani nebanga nti mu holiday afunyeyo eki kakati njagala mbaga nenda mugamba tukole embaga oyo bwabadde aneralikiza sirabalaba yayitaayitayo kati gukakanya bwensanze omuwala byebyo bitumakinga unique tweyanziza munaffe omulabi ku Kyaggwe TV atulaba tulina ekyemu ono nga tugezaako okuwayamu ensonga ze zisanyusa naye bunnange zirimu ebyokuyiga era abatamanyi ayinza okukalubizibwa okukola nange naye teri agenda wano n'abagenda bakomawo kitegeeza kati wano wetuba twekubyemu ttooki ne bannange oba natasaana mulimo wano bonna musaana kubanga muba mutegedde kikyendi ekikulu banjiga ne bantegera ate n'ekirala si kuyiga nze naye nabo bibayamba kubanga bwe mba ne tica muwala muto guno omwaka n'afuna olubuto neddamu ejja n'afuna olubuto netamwe anaabasobola abaana kati olina obbayigiriza nti tica abaana 8 obaagazaaki tica onawulidde mbuwakwanya omulala omwagaza onoomusobola. Do you have that money? Mbambu genzemu naye ate nkuyamba. Nyinza okuba tica wano nga ninayo faamu yange. Yaki bekweka ate nkuyita eri mu office netunyumya nga tunywa kacyayi tinaye mwana wange ulo abaana ng'obazaalira kumukumu onoobisobola kubanga gye tulaga ate abalala muga nti kuzaalamu yaani munjagala okumulaba era bwamundeetera nga mga tukoze tutya nze nina bajeti yange yakola mbaga ekyo nkyadvocatingira kuba n'essomero endimu lya church ate bafumbirwa n'awasa afuuka wa buvunaanyizibwa yes naye sigambye nti abatali bafumbo mbagoba waa naye nabo mbasabira mbasabira kubanga omanyi bw'oba ne family you become responsible abaana b'omu klaasi yo batunuulira nga ababo kati tojja kulwana nnyo kwogera muntu atalina responsibility ng'ono alina family abaana bali abalera nga ababi okiraba bwe kikuyambako naawe batambwire mu layini era bamanya madamu mbwe bitemu kusaaga naye ate ne tukola ekintu ne tusanyukira kuba ate ndi mukambwe naye ndowooza nina ekisa kubanga njagala nnyo abaana era kyova olaba nti mbafunira ba donors nina abaana kati 111 nga bonna nabafunira ba donors babasasulira naye ate ekirungi kye balina babasasulira kati nga naffe kijja era bwe bajja buli lwe bajja mu Apple mbalaga nti bali be mwasasulidde twakozeemu kino kati right now tugenda ku pava project ezo sente zijja kudda because of donors money. Kati bino byonna byoyogedde bye bituvuga ne byanukula ekibuuzo kiri obukulembeze obw'enjawulo bw'otwala kuba tulaba diocese okulembera abaayo aba primary mu municipality nayo gy'oli okituukako otya kakati okukituukako era abantu abamu nga bw'oba bakulaba ne bakwegomba nga nawe bw'okirabye n'ojjombuuza ne bajjako abamu okikola otya ne mbabuulira kola bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti bw'atwala system n'alaba ng'ekola ebirala byonna bitandika ku lwange nga tebannannonda naleeta lunch for all amasomero ga wano gaali tegalya mmere ne tutandika lunch for all nefuna omukyala mukwano gwange by then yali meya wa Guildford ekibuga mu UK ne tutandika lunch for all ne tutunulya amasomero gano gonna gali amasomero 35 mu Mukono municipal ga government beba single land kati ffe wano tuli ku 40 acres of land naye buli somero lirina land ne tugamba nti katubawe ensigo ne batandika obulimiro obutonotono bu school allotments ne batandika ne mbabuulira how you feed children tandika na buugi kati bw'otandika n'obuugi upgrade buli lwakusa tuteekamu sukaali
bagenda okikola bwe bati ng'omuntu yenna alina abaana abadde olwokusatu abaana bonna basoma olwakasukaali kali kakati they have advanced from porridge to solid food. Ebyo byonna bye baatunuulira ne balyoka baayogera nti banaye tugenda kulonda. I was unopposed mu Mukono Municipal Council. Bino byonna ndaba nga communication eteekwa okuba ennungi wakati wamwe n'abazadde okuba engeri. Kati abazadde bw'oba oli mu ssomero ekintu kye twamakinga wano olina okuba n'abantu basatu abakuwuliriramu. Omuzadde, omwana n'omusomesa. Omusomesa bw'agamba mami ekyo tebakikkiriza n'omuzadde agamba ekyanga Mukono Boarding banankikiriza n'omusomesa ekyo tetukikkiriza. Abantu basatu naba makinga bonna to believe in me ne mbarapinga wamu. Omuzadde n'akola omwana kye bamugamba n'omusomesa. Abantu basatu balina okuba nga bonna bakola ebintu ebidrivinga vision y'essomero. Okiraba bwe tugamba for example late coming abaana balina okuba punctual mu class. Teacher alina okuba punctual. Bwe tutandika meetings wano bwe ziwera ennyo baliwo basatu nga tutandika tetubaddiramu kati ne bagenda nga bayiga. Twagala ekintu nga tuli uniform. Teri kuleeta byakulya. Teri kuleeta pocket money. Abaana bano basomese. Okiraba bamanye nti nno tulina time we tuliira. Ekirala si buli mwana nti anaaba na buli kimu. Kakati gwe oba omuwadde ebyokulya buli kaseera alya oli tayina. Let us make everything uniform. Era omuzadde bw'ayingira wali tayingira na kyakulya kyonna. Akola atya? Ajja n'atuula kati essomero liba lyorganizinze buffet. Ng'asasula nga bonna balya kyekimu teri acomplaining nga nze tebandeetedde enkoko kuba abamu abazadde tajja kusobola kuleeta nkoko. Abo abafumba bubi n'atuula maama wo amanyi okuvumba owolira manyi emmere tewooma naye wano buli omu awoomerwa emmere buli omu alya kyekimu. Nabirabanga eyo ng'abazadde ajja n'emmotoka ejjudde ne bakola katinti ne batuula awo. Netukomaawo ekya dress code etandikira ku muzadde wano bw'oba mu mpale okoma eri waliwo saabadde ayingidde awo ne bamugamba agule wali akaleeso era omukyala ali wali olw'obuleeso akoze sente. Toyingira n'ezo enviiri ezimasasadde bwe ziti era n'ekifaananyi twakiteekawo kati omuzadde ava eri nga muzadde teri muzadde ayingira with a short. Mateeka nga mangi naye ate gabayamba. Olaba omwana bw'ali protected. Omwana ali protected. Yes. Tunatera okuba nga tufundikira programu yaffe Okikola Otya. Okusoma kugenda kuddamu. Naye emabegakaawo ng'olusoma terunaba kubanga luggalwawo wabaddewo okusoomooza okw'ekirwadde ekya Ebola abaddewo. Of course n'ebyenfuna nga si birungi kubanga tulowooza waliwo era bye mbadde musaana okubanga tussaamu kakase. We twatuukira okufundikira olusoma olwo nga tunagenda kuno olugendo okubanga lutandika. Embeera yali etya? Embeera wano yatukaluubiriza nnyo. Ekisookera ddala waki twakaluubirirwa mu Mukono Boarding Primary School budget yaffe 50% eri funded by donors. Kati aba donors abo they were hit with COVID. Economically ne baba bubi. Ne batugamba omwaka gwa 2022 is a year of recovery. Tetwafuna any coin. So that 50% was off. We had to operate within that little money. Tetwajovola tetwayongeeza fees. Tetwogeza fees kubanga we have but that donor. Tovola Mukono Boarding buli omu bw'atunuulira ssente agamba mumalako mutya. Naye ekyo Katonda abadde akyakituwadde. Kaakati ne tufuna obuzibu era twawumula nga tu-incurring a lot of debts to try to sustain the school. Ze tugenda okutandikirako okusasula kuba kati ba donors batuweereza schedule bagenda kutandika okukola ki okuddamu. So okuwummula tebyali byangu. Olwo nga tuteekateeka okuddamu. Era okumanya tebyali byangu ne bonus nga bwe tumukola ku basomesa twabawako installment emu nga tetulina ki ssente. Abakozi baffe twalwirawo ddala nga tetukyabasasula buli mwezi atubasasula after 3 months era bagenda bakyabanjayo omwezi naye byonna tujja bikwataganya. Bano abasomesa mu bumwayogera ku ekyo ekintu tebafunamu mbeera yakola bakitegeera
bakitegeera kubanga olina okuba communicatingira kati mbabuulira nti bannange badonors za recovery ya budget eyimiridde bweti n'olwekyo ebintu ebimu tulina obijjako twalina kusettlinga ku priorities twalina kusettlinga ku priorities ali ki kuliisa baana priorities ali ki okulanga abaana bali safe abantu abakola ku safety yaabwe nga balina okusasulwa n'okulya budget yonna yagendera mu kulya jjukira emmere ne bagyongeza so kati priority yali kukola ki kuliisa abaana kuba making abali safe ate safety endala nga utilities we zikoleddwako tekuli kuvaako masanyaze amazzi galina okuflowinga 24 hours so kati ebyo ebintu bye twasooka okufokasingako nesebo webale nnyo okubanga okyatulaba ku Kyaggwe TV tuli mu nteekateeka y'okufundikira programu yaffe Okikola Otya ne mukyala Susan Wamala Sserunkuuma omukulembeze ow'essomero erya Mukono Boarding Primary School tuli wano mu kibuga Mukono nga tuteekateeka okuba nga tumaliriza tutunulira byanjigiriza twogera ku nsonga ezikyabasoomooza ye ng'omuntu alinamu ebimusoomooza then n'okutwaliza awamu obuweereza bwe okutwalizaamu buteeka okuba nga bulina ebibusoomooza kyetwagala okuba nga twongera okuba nga tutunuulira tulabe ate ye kikyakirowoozaako kino kakati HM tulowooza nti waliwo ebikusoomooza ng'omukulembeze kubanga olina abantu bangi b'okulembera ate tulaba nti oli nampawengwa bwe mba nkiyita nti essomero olaba nti kyaki erivunaanyizibwako ne gavumenti erivunaanyizibwako kyokka nga naawe wandibadde oba oli awo n'omukulu gw'oyagala okukwata byonna bizingirezingiraawo kakati ebintu ebisoomooza kubanga abantu kaŋŋamba abantu basatu abo boyagala bonna obaweereze kyenkanyi ekisooka nga bwogambye church foundation body kubanga be bannannyini essomero tulinayo ba politicians bannabyabufuzi batuyingirayo kubanga ssomero lya gavumenti kaakati ne tubeerayo n'abazadde ne tubeerayo ne economy ne tubeerayo ne climatic change ebyo byonna bitu affectinga kaakati ekyokusoomooza ddala ekisookera ddala nze bannabyabufuzi oba njogere ntya kubanga tulina MP omu kaakati bagenda ne batuula eyo atutwala kubanga era nalulako nga tuli ku gundi eno nga ayogera ku ssomero lyaffe naye kye nali nsinga okwagala nsiikinga audience ngende mulabe munnyonnyole era ekyo nkikoze nnyo nti bwe yali atugamba kale Mukono boarding tetukkiriza bintu kuba bwe twagobawo ebintu ebyo teri kuleeta sukaali biki alabika tekyamuyisa ki bulungi ngaga nti kubanga omuzadde bw'alowooza nti atwaleko naye nali njagala mutuuze munnyonnyole nti ekitukoze ebintu bino twagala abaana bano bayigiriza okuba systematic and organized nga bakyali bato okiraba ekirala twagala okuyamba buli muntu yenna asobola n'atasobola tube nga twenkanankana kuba bwe tuba twenkanankana kituyamba okukola ki okumanaginga ebintu bino okiraba tetwakikola lwakuba tunyigiriza ekirala abazadde be tuyina tusooka babuulira tetukola kintu nga tetukoze eki tetubategeezezza ne management tusooka gibuulira era ebintu bingi byembaleetera ne batabikkiriza era sisobola kukola ki kubikkiriza kati kyenjagala okutegeeza nti si kisalawo nga nze wabula nsalawo nga ki kaakati ne tuba ne church eyina nayo polisi zaayo kaakati ng'ekyo kye bagamba abaana abo abalina embuto tebabakkiriza kituufu kubanga naye bw'oba olaba omwana alina olubuto takola ki tasobola kubeerawo naye kyetwakola nakola system egamba tukoze tutyo bamanaginga tasobola era kubeerawo kaakati tulina ekyo ekizibu kati kyetwakola abaana ngaabo ng'olina kutuula n'abazadde nobagamba sooka omuzzeeyo eka bw'anaamala okuyitamu ekyo ekizibu tuliraba ekyokukola ki ekyokukola kaakati ne wabaawo n'ebirala mu church kati nga church tulina waliwo mission department eyinza okujja nti kati oba buli lwakusatu twagala 3 hours kubuulira njiri
kati bwe bajja okubuulira enjiri jjukira ffe tulaba buli kaddakiika akagenda ffe nga abaagala results kitukola ki kaakati ate omwawulo ono tolina bw'ojja mugamba nti owange waategedde buulirako essaawa emu ekyo nakyo kyakusoomooza engeri gye tukikwatamu oluusi kivaamu nti omukulu w'essomero takola ki tawa baweereza ki kitiibwa era n'amasomero amalala kangogereko engeri gye ndi chairperson tufunye oluusi obuyambi naye ne bagamba nti ekyo ekizimbe tebajja kiteekawo kubanga oyo lumonde wa mubuulizi okiraba ne basubwa ekintu ekyo enkulaakulana eyo kubanga bitooke bya mwawule bigundi bya mubuulizi era tusanze nnyo nga nze chairperson bajja ne bantegeeza nti munnanga omwawule kakati najja n'afulumya abaana bagende basiimu balime ennimiro ye okiraba n'atuma abaana mufulume mugende mukima amazzi okwo okusomooza okwo kubadde weekuli naye tugezezzaako nnyo okitegeeza bakama baffe ne balaba engeri gye bakola ki ekyo nakyo kyakusomooza kinene kaakati era bwe tudda ku balina baabufuzi abazadde bano olw'okuba tasobola nadduka kati nze challenge gye nasanga essomero difuula boarding naye banjogerera bingi nnyo ne bagamba kale bagobyewo abaana baffe naye nga poliisi yava mu gavumenti jjukira covid bwe yavaako ne kuddako ebola ate bwe twakigezaako nga tulaba kiri effective ne tugamba katukisigaze era turifaringa ku bbaluwa eyo ate gavumenti nejja netugamba nti abaali abadde ate mubakomyewo naye ensobi gye yakolamu katono teyatuwandiikira kuba yalina otuwandiikira nti kati mubakole ki ffe twasigala ku bbaluwa eri ate ne ku ssomero agatwetoolodde waliwo amasomero sekibobo weeri town muslim abaana abatasobola basobola okugenda ne benrolinga kuba naago amasomero nago gaki nago gaffe kale nafuna okusoomoozebwako okuva ku transition eyo okulifuula ki ekyokusomooza ekirala of course abaana abasinga bagenda ekyali ekyennaku nti abamu baali tebasobola kubanga bw'olifuula boarding sente zirina okukola ki okweyongera kati nembanga abaana abamu bakola ki nembanga sikyali ku enrollment eri ey'olukumi ne tusigaza bameka 8 kati tugenda tubabuulira tulowooza nti bajja kukola ki okudda okusomooza okwo twakufunira ddala enkulaakulana ebisoomoozo tubirabye olwo kakati omulabi waffe ku Kyaggwe TV asuubira enteekateeka ki okuva ewa HM? Enteekateeka gye tusuubira njagala bategeeza nti abaana bonna aba boarding tulina obusobozi obubalabirira tuli kati mu construction okulaba nti tugaziya ebisulo byaffe tugezaako okugoberera kye tuyita basic requirement minimum standards gavumenti etuteerawo ti bw'eba essomero lya kisulo biki ebyetaagisa byonna tubiina in place era ebitawera tugenda tukola ki tubyongerako kati n'abazadde mujje twogere Mukono boarding teri ku 100% zero balance tetoperating abetto kubanga tumanya abazadde baffe tubamanyi n'olwekyo togamba eyo sijja kusobolayo ate n'abalala bagamba kati essomero lyafuuka lya private waaki njagala abazadde n'eggwanga lyonna nditegeeza waaki buli kibi twakyasociatinga ne gavumenti oba yeesibukako ebyo no kubanga buli kirungi bwe bajja Mukono boarding bannange walungi kati ndoza terikyali lya gavumenti naye erina ebirungi okiraba kyentegeeza abantu kakati anti kwe basinziira olw'ensonga nti abantu abagikolera bakola kye baagala kakati nze njagalo kibajjamu era nzirayo bwe nasooka okujja amasomero agavuga ngano ga private nga tewali amanyi nti essomero lya gavumenti lisobola okuyisa abaana nga batunyooma n'abasomesa nga babanyooma kiri ekya gavumenti waaki bakiteekalabwe era n'abasomesa bennyini nabo beeyisanga aba gavumenti simanyi kubanga amasomero ge nasanga abiri sijja gakubuulira naye kyenjaga okutegeeza tegakyaliwo ate n'aba private abamu tubasoomooza kinene nnyo abasomesa baffe ate nga njagala nkutegeeza government school yeyina qualified teachers
government school kwate oyinza kugenda ku payroll nga toli qualified nti tebali qualified tebisoboka butabaayo essomero lya government abo kati bye ebizibu ebiri mu society naye government school ekyo kye balina okukolako ate ebyo biva waggulu system erina okulongoosebwa naye omusomesa ali mu government school alina okuba nga ali qualified kitegeeza is a quality teacher ekyo kye tusooka okwenyumirizaamu government school twenyumiriza nti abasomesa baffe bonna bali qualified ekyokulala tulina land eyo kati gye ŋŋamba bahead teachers bannange benfuga mugikozese anti kakati HM tukiriza nti mubiina ebikozesebwa naye bwekituuka mu performance anti performance ekireeta performance the school is the head teacher the school is the what omukulu w'essomero ly'essomero vice president yabadde kakumira eyo gundi prime minister ne vice president ya kakati nze nno nkubulire prime minister akyali kakumiro bwanajja mu Mukono ajja alabe ekiri unique obukulembeze bwange bwendeese abasomesa ba head teachers baffe kati batandise okuba ng'essomero balitwala nga business kyetukopye ku private schools tugikopyeko essomero lino it's a what is a business kati business yo oyinza ogizanyiramu business yo ekuyigiza okukwata abakozi bo si kyekyo era kati kyolaba kyetuliko wano mbadde mbulira mwami Nsubuga twagala facelift tugobe ettaka ebintu ebyo ebisikiriza abantu mu private schools naffe essomero lya government it's high time tutegeere nti is a business tuliwe ekyetaagisa kyova olaba government kati ffe mu Mukono municipal council okujjako Mukono boarding naye bonna babazimbidde amayumba g'abasomesa kufe tutannafuna naye naffe tuli mu pipeline batuteereddewo ebizimbe okitegedde abasomesa baffe babeere ku ssomero era saving scheme eri gye nakugambyeko kati amasomero gonna etambudde nkitunze mu masomero gonna nga chairperson era abasomesa babeerawo 24 hours twade twogera ku nsonga ya prime minister ne vice president ababadde kakumiro wale yange weeri kirindi noma yetulaba nti government webange ina wegenda okugenda ina research olusi wekola babaka akantu akatono ke balondo bamu ne kakiikirira awo don't you think nti bayinza okugamba nti Mukono boarding yebekiikirira kati ne bwana ag'obugwe omanyi lwaki ne bwana ag'obugwe n'essomero lyange liri Ivan lyayogeddeko head teacher waayo namuyita ne mutuuza yenga individual bagenda kusanga ekintu ekyafu kubanze chairperson ebintu byenkoze wano sibikomeza wano mbitambuza ne muki abaana for example bonna bali ekyemisana mu masomero ga government okiwulidde abasomesa b'amasomero ga government sebo tuba meetings abasomesa bwe ne boogera nabo ba head teachers buli kaseera bwe tuba ne meeting tuyitayo akantu twevaluatinganga ffe abakulu b'amasomero kikye tukoze tikyoli ekirala kukyusa kola ebyo ebintu ebyo nabyo bimaking abantu obutaperforming teacher ne bamujja wano kuba yarepinza aba wano n'amutwala awala kati ekyo twakigaana bw'oba tasobola ku Mukono boarding omuwaani ekyo nakyo kibadde kiziza amasomero gaffe abatakola bempaayo babatwalewa kaakati nze nga chairperson nayimirirawo ng'ekyokulabira abasomesa bennina wano kuba abasomesa abamu they are not performers naye nina bwe naba engaging sisobola bawayo babatwalira kati bwabanga chairperson nga bampita president abasomesa bamulabye ffe tunaabasobola okiraba kati n'okukyusa ku kusuusa okwo nako kulina ekyomutawaana omubi bamujja wano ne bamutwala mu ddala n'alyonoona ne bamutwala nedda kati kitegeeza era abasomesa tubagamba ojja kufuluma mu municipal council kubanga naffe tulina right yaffe nga association kati prime minister ne bwanaagwa obugwe oba agenza ettaka jjunge olibeerawo n'ombuuli munjogera ennyangu Mukono yeetegese Mukono twetegese n'okusingawo reviews zebaagala okukola mu byenjigiriza nkuyanja omuli neeyo ey'okuyingira ate mu masomero ga private baregulatinge ebisale twawuliddeko nti ne development fees nazo zabaagala zigibwewo olw'ensonga zebaweeza enjawulo kino oyinza kyogerako ki kakati ekya private schools okuregulatinga fees kiyinza okunnema okwogerako olw'ensonga
buli omu bwe yali kubanga it's a business buli omu bwe yali atandika business ye toyinza kumanya kiki kye yateekamu okiraba buli omu yateekamu kyawufu buli omu area ye tezenkanankana buli omu population ye endala okiraba so bwe bandibadde baregulating nga banditunulidde some key factors kyendowooza nze mundowooza nti essomero bwe lyonna kasitaliba lisussa abaana 6 kino kyekyetaagisa fees zibeere bwe ziti okiraba kyeŋŋamba essomero lyonna kuba bw'oba wali registering nga waliwo ebisaanyizo liweza 4 acres of land 5 acres of land ebyo ebintu bwe bityo kati olw'okuba bali registering tukkiriza nti buli lwa registering nga limitinga ki standards kakati when you are regulating fees sooka omanyi zigenda kukola ki kati olaba nga mu high schools curriculum ekyusa ebintu byeyongeddeko kitegeeza byeyongerako n'abasomesa balina okweyongera n'ebikozesebwa tuli mu vocation ebintu ebikozesebwa bya bbeeyi ekitegeeza kati fees ezo mu considering those factors nze kubanga kinandikoze eki kinandisoose okutunuulira kuba kati bw'ogamba nti abaana ba boarding 1.2 but schools are different kati ojja kumpa 1.2 nkyazimba ne latrine nkyazimba ekisulo zinammala naye ate owadde oli alina buli kimu era kyova olaba nti ku UPE funds kyannaku nnyo nti ate amasomero agali wansi agalina population entono ate gafuna sente entono kuba bwe batyo bagaba obugaba okusinziira ku enrollment kati neweesanga nti already an advanced school olwokuba yalina enrollment ate yeefuna ki naye kano akasomero k'abaana ebibiri ate ke katalina ki latrine ate bakawadde sente ki so byebyo ebintu byetwandibadde turevising ensimbi za development zino nazo ziboogerako olaba ki ekirina okukolebwa zisaana okusigalawo oba anti zisaana kubanga buli omu essomero alyongerako only that bwenzisaba nina okulaga abazadde development fee yo yakola kino bw'aba watugamba baasi webalina bw'aba batugamba kino ziwe kino oba okiraba so development fee erina okuba nga eragibwa ng'oli accountable nti gitusabye taamu eno ate baasi wemala oggulwa ate teekawo ekirala toga nti ate raba kyasonda za baasi kuba mpulira abantu basonda baasi up to when okiraba ekirala okusobola okulimitinga sente zino tubeere ne priorities mu masomero waliwo ebintu ebimu ng'abaana tebayinza kufa nga tebakirina basic ki abaana balya basula bulungi balina amasannyalaze naye kati baasi oluusi kwejalabe can the children not the school kati wano tetulina baasi but kids are performing do they ever ask nti mukono boarding tugiwe max ntono kuba telina baasi swimming pool that shouldn't tekirina kumenya muzadde kyovula tulina holiday omanyi mugaso gwayo bagende benjoyinge be batalina wano okitegedde bagende ku swimming ave ku byessomero lirina kubanga eriri modest naye nga lirina ebisaanyizo ebikeeping omwana healthy and safe oba okiraba kyenkugamba kati toyinza gamba nti kandeege 3 million buli lunaku mbawe enkoko no kyetuva tuba ne video manyi papasi yali ali ekyabadde tafuna wano okiraba naye tojaga nti lunaku mbawe ennyama therefore basasule 5 million no ekintu omwana kyasobola okubaawo nga tekika-affectinga kusoma kwe shouldn't be a priority tekirina kuba basis tibanange tuzimba swimming pool banange tukola ki bw'oba kalina togisobola naye nze omwana muwadde wasula wali safe walina fresh air sanitation and hygiene amazzi wegali sabuni wali ali safe ali mu school fence byetwandibadde tukola ki tufocusingako generally performance mu masomero ga government olowooza ki ekyetaagisa okuba nga ga-improvinga because tulaba nti balina ebikozesebwa byonna obusobozi webuli sente performance okusookera ddala abasomesa okuwa abaana obudde naye abasomesa abamwaga amasomero era batunuulira abaana nti ba gavumenti kyenakugambe bwe baasociate nga buli kibi ne government which is very unfortunate
kuba gwe omusomesa wa gavumenti bakusasula buli mwezi regardless of holiday oba ki jjukira ne mu covid batusasulanga abasomesa bawa abaana obudde abasomesa ba gavumenti batambule n'omulembe let trainings zibeereyo buli kaseera kuba ebintu bikyuka nga n'abalina okukola ebyo babikola webale kuba abasomesa ba gavumenti they are not exposed kyekiba making kati bano aba private they are exposed kyova olaba bayinza okubuuza namba mu social studies nga ne teacher wa gavumenti agimanyi kuba tali exposed takwatanga ku smartphone kati teacher wa gavumenti omugambe you google naye kati wano mu Mukono Boarding tulina computers tulina buli head of department alina ki laptop nze owa nursery nze simubulira kyakuteekamu go and google olabe modern nursery school do you want to mean nti ba DEOs n'abalala abagwa mukuwe tebaplayinze role yaabwe awamu ba inspectors awamu tebatuuka ate totally ku inspectinga kulambula bulambuzi but do you call for training ogambe nti guno omwezi banaye waliwo akaza akapya curriculum empya ofunako obudde n'oleeta abantu ne batraining abasomesa kubanga bagenda bisanga mu bigezo abaana nga tebabisoma kuba teacher wa government there is a way bwaba contented n'asomesa oluusi n'ekitabo kyasomesaamu kyaggwako dda okiraba naye ono wa private olw'okuba mujjagujagu akola business buli ekiriwo yabeera kuki abeera on board kyekyo kyetwagala kati oba olaba amasomero gaffe kati tutandisa abasomesa to make them be on board oba okiraba to teach them how to google to teach them okusoma ate ne covid yalyoka najja abaana bano bagenda okujja nga bali ahead the teachers bo bali exposed teacher takwatanga ku computer omwana gy'abadde asomerako online kyali kigambo kipya ku basomesa abasinga okiraba online exactly kati ne tufuna challenge n'ojja mu class n'osangamu abaana ba mirundi emeka waliwo abadde asomera ku online waliwo abadde asomera ku bukedde yaleetanga ebigezo newabaawo neighbor waffe wali Ivan musomesa abazadde ne bamutwalawo newabeerawo abali kept out completely nga teyasomako owazze mu kibiina ng'okikwata otya kati teacher bw'oba tewamu training agenda kukola atya abaana abo kati jjukira alina abaana ba 4 categories naye owa ABCD Academy private school bo babadde online how will you compete byebyo ebintu ebikola ki kyova olaba ekirala poliisi ezimu eziri mu masomero ga gavumenti teri kuzaamu baana ebintu bwe bityo kakati n'agenda n'ebibiri naye oli olw'okuba wa private asobola okusortinga n'asomesa 2 n'atuuzaako 15 ekirala numbers government school etuuza abaana 10 bano batuuza 15 mu percentage olina kunsinga era nze kyenneegayirira nti nga bamwami Nsubuga abafulumya ebintu bino bandikozeeyoko nga buli wamu babagradinga bokka private bazigradinge zokka ne government bazigradinge zokka ojja kwewuunya kubanga nze wano ntuuzizza abaana 250 nenfunayo first grades 5 bwe tutuuka ku percentage sirabika naye ng'omanyi kyenkoledde eggwanga okutuuza abaana 250 abaana 250 manyi nti nze mba nsavinze eggwanga okusinga owe15 kati mwami Nsubuga waki nange tangradinga nzekka n'alaga nti leero UPE bakoze bati ojja kulaba amasomero bwe gaddamu amaanyi naye beemanyi okiraba beemanyi bambi bwe bakebera ndi wa gavumenti Kacaasaano CU atandikira eno yafunye first grades 2 naye nga byayitamu first grades eze 2 naye mune percentage bwejja temumanyi naye nga yatuuzizza abaana bimeka service kijaba olaba service gyabakoledde government abaana abo 3 to keep them in school batule n'ekigezo kyabwe si kyangu emboozi tebankadde HM obubakawo eri eggwanga njagala okusookera ddala era okwebaza nga njogera eri eggwanga naddala abasomesa bannange kyensaba abasomesa baffe tubaaniriza okukomawo mukole omulimu gwammwe kubanga oli wa muwendo eri eggwanga lino olikosa
oba oligattako. Yeah. Ekirala teri ssente zimala. Naye gwe wooli awo kyogatta ku ggwanga tebasobola kusasula. Kinene nnyo. Ekirala njagala tutunuulire 2023 nga twekebera kiki twakola mu 2022 ekyagaana. Tukikole mu 23. Ekyagenda obulungi tukyongere mu maaso. Era mbasibirira ba head teachers bannange n'abasomesa. 2023 is full of exciting opportunities. Opportunities. Emikisa. Njiraba minene gye tuli. Girabikirawo. We girabikira? Government byegendo tu. Ebizimbe. Yeewaddeyo bituwa ate bimu tubirabyeko. Okiraba? N'opportunity endala. Abaana tubalinde. Ojjukirayo twabafuna mu COVID amasomero gaggaddewo. Kaakati fees nno zifuuse fees. Ffe tutegese emikono kubanga ffe tetuyinza kutuuka ku fees ezo. Abaana mbasuubire. Naye mukisa bwe gutakonkona mu ssomero lyo. Tonazimba luggi kwe lugikonkona. Ddayo zimba oluggi kwe gikonkona emikisa. Otya oluggi kyusaamu. Yonja essomero lyo. Yonja essomero lyo. Kozesa abasomesa. Somesa bulungi. Lwelo oluggi. Naye bw'olaba emikisa gikuyitako tonazimba luggi. 2023, let us build a door where opportunities will knock. Mukama abampeera omukisa tusisinkane nga tuddamu twaniriza Prime Minister mu mukono. Era mumwetegekedde. Tumwetegekedde era tumwagala gye. Kyanaatulabirako. Kyanaatwala awalala. Mukakati byenkoze byonna ndaba nti community we benefitingamu olw'ensonga nstudinze community mwendi. Community mwendi nentegeera like enfuna y'abantu. Nenteeka ssente zendaba nti abantu basobola zisobola okuleeta abaana babakola ki? Kati percentage esigaddeko nenoonya abayinza okumpa ki? Obuyambi. Ekyo kyekisooka. Ekirala Mukama ampadde ndi exposed. Ntunuulira nnyo ki ekigenda mu maaso, ki ekiri ku market kati. Ki ekiri ku market kati. N'ekirala njagala nnyo healthy competition. Competition etali ya bujja. Nenjigira ku bannange. Nenjigira ku bannange. Buli kaseera mba ndowooza kipya. Njagala nnyo okutambulira mu bintu ebipya n'ebyenjawulo. Ekyo kyo kinkuumidde ku ki? Ku mutindo. Ekirala ne branding ze. Oba kyeki mu Luganda? Twakiganda wasa. Ne branding ze. Era kyengamba abasomesa brand yourself. Erinnya lyo ly'okoze buli muntu ajja kuva gy'ali aleeta omwana kubanga we brand. Bwe boogera ku HM Susan Wamala Sserunkuuma. So kati keeping up the standard and maintain the standard. Nze kennyini ne okwebrandinga. Nakyo kinyamba okola ki? Mu community already ozimbye erinnya. Ekyo nakyo kimakinze okola ki? Kubanga abantu bajja bakuyigirako nabo ne batwala ne bakola ki? Kakati my succession plan. Era ekiseera kijja kutuuka ngende. Nsaba Mukama antwale nga ndi mulamu. Mpumule nga ndi mulamu. Sigamba nti nga nfudde. Owumule okuva wano. Okuva wano nga ndi mulamu. Si wano naye mu busomesa. Naye njagala nnyo. My dream is to create a traditional school. Nja kuwa example, lwakuba those are big schools. To also have a gayaza in Mukono. Ng'abantu bonna tebagamba nti bannange tugende gayaza. Naye nti n'ewaffe we tuli tulinayo gayaza. Lwaki mpadde example y'egayaza? Kubanga ge masomero agamu agali mu Church of Uganda agakola ki? Agawulikika. Naye ate nago bw'ogabeera siganye tulina bye tulina bayirayo bye batalina. Naye olw'okuba bo bebrandinga njagala tubeere n'eggayaza ne buddo. Njagala ndeke eggayaza ne buddo. Mukono. Kubanga I feel Mukono tetunnafuna gayaza ne buddo.
tugenda mpola mpola naye njagala ndeke eggayaaza oba budde mukono. Kakati ng'ogyeko okukirabira awamu bw'otunula essaawa ya leero mu bantu b'okola nabo staff olabanga ne bwe bukya ku makya ng'ovuddewo waliwo asobola osigala ng'arani. Bwe ntunuulira staff yange actually mba trainings to be leaders. Era bonna abagenzi they've gone as head teachers oba ba leader kwegamba I've trained leaders. Era abamu bagamba nti bwe ntuuka eri nkola by'okola kitegeeza ki nti ofuuse role model. Naye ate ne bwe bataba wano olw'okubanga nti nfunye opportunity okuleadinga aba head teachers abato abajja bye bandabiddeko nabo basobola okutambuza essomero lyo. So not necessarily nti teacher wa wano yalitwala naye mulimu ba head teachers abato jjukira being their chairperson bandabiddeko bannenyumirizaamu they tell me so seekubira kalango naye abo ne bwe basobola okujja essomero ne bakola ki kyesaagala nti bwe yavaawo essomero ne liggwa ekyo sikyagala. Nga tunzika mbadde njagala ombwireko ku bisinga okukunyumira n'okukunyiiza biki ebikunyumiranga gwe omuntu? Ebinyumira njagala nnyo traveling njagala nnyo okutambula mu bifo ebyenjawulo kati ate nga njagala nnyo okutambula mu bifo ebyenjawulo okulambula ensi yonna. Mukama abadde ampadde mbadde njirambudde kumpi n'okugendako eyo mu game parks relaxing time njagala nnyo. Ekirala njagala nnyo nnyo okulaba nga essomero lyange ziriri ku top. Saagala muntu alisinga era okikoleera njagala nnyo njagala nnyo okuba nti ndi top ate si ssomero lyokka njagala nnyo nga n'abasomesa bange be bali ku top njagala nnyo okubeera ku top ekyo nkyagala nnyo. Ekirala kyentya saagala ku disappointing abakama bange. Bishop Luzinda bwe yali angeeta yaninamu trust nene era nakola nnyo ebintu bino byolaba butamu disappointing. Saagala ku disappointing abantu bandaze nti banzikiririzaamu. Saagala ku disappointing aba head teachers kubanga bannonda nga banzikiririzaamu. Ekyo kintu kyensinga okutya nkitya nnyo ekyo okudisappointing abakola ki abanzikiririzaamu. Ndoza nga tunagenda kubikunyiiza ekinyiiza kati nnyo mu ntandikwa ali twayogedde ku nsonga ya famire tulowooze nti eno yokka eno osinga okukola obulungi ekitone temwasigalamu yadde okulya mu ndagu. bwe banyimba njimba bulungi oyimba bulungi eddoboozi edduuni omulabi muweemu akapera ate kijja mumukolera ddala bulungi oba kati nyimba luyimba senga oyita mu buufu obwataata omugenzi obwataata omugenzi nga ke kayimba kayagala kataata omugenzi konna kowira nga naawe kalungi olwokolabo eddoboozi lyange kweriri njagala tubeere nze naawe tusanyuke tujaguze abalala bakole fitina kakibadugude kakibakoone amazima olinga enjuba bw'otoyaka ng'olwokikome okwagala nkulina nkulabye lwakuba ensonyi ze zakuyinda lowooza ku nze tunuulira nze fa ku nze nzekka lowooza ku nze dalimega wuliriza kyenkusaba njagala tubeere nze naawe tusanyuke tujaguze abalala bakole fitina kakibadugude kakibakoone. Talenti nga nkulu nnyo nange manyi okuyimba. Biki olwo ebikunyiiza? Ekinyiiza ye muntu okukola kyesimugambi kyenamugambye n'atakikola. Nga naddala abantu benkola nabo musomesa namugambye kola kino n'atakikola ekyo kinyiiza nnyo. Naayinza okuwa ensonga ye? Bwemba kubanga ngenda okigamba nga mmanyi nti kiwataddewo ekigeeza nga kikikola ojja kikola. Ekirala saagala nkwe
omuntu enansekera ate nga saagala muntu wankwe saagala muntu wankwe ekyo kinyiriza ddala kinyiriza ddala saagala muntu wankwe nandaga njagala ate eri yankola birala ekyo kinyiriza ddala kati kozi ebineralikiza mbikugambye obutatuukiriza n'ekirala njagala nnyo abaana njagala nnyo abaana bwe babeera ku compound wano nga basanyuka ekyo kimpa essanyu nga badduka bawoggana basanyuka neŋŋamba nti leero njagala bali kino n'ekituukirira njagala nnyo abaana nnyo 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 kale ndowooza tusiibule omulabi waffe kati nsanyuse nnyo aba Kyaggwe TV okunondamu okujja ne twogera ne tunyumyamu era nekutandika Kyaggwe TV mwebale gitandika kubanga bwe tusigala ku TV ziri abamu tetulina maloboozi tetulina bwe tutuukayo naye mwebale okumpa omukisa guno nti nsobola okwogerako n'abantu b'e Mukono kubanga nkolera mu Mukono n'olwekyo ekyo nkyenyumirizaamu nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okutumira maama wange mukyala Rebecca Wamala emugongo gye banzaala mugongo Wakiso district kyengera mugongo Wakiso district gye banzaala mutumidde nnyo maama wange nentumira baganda bange bonna ntumira abaana baffe bonna nentumira omwami wange Mwami Sserunkuuma yebale kubeera mwami jenje omulungi ndino omukyala mulungi nnyo nange uno obukambwe osooka n'obuteeka kati bino bya ssomero naye awaka naye era nkola administration era awaka n'abantu bange bembeera nabo abambi ba servants bange mbasaamu nnyo ekitiibwa n'omwami wange bakimanyi nga bwe ndi odali wano n'awaka bonna mbatumidde nnyo ne ba head teachers bonna ab'omukono municipal aba head teachers ba Church of Uganda ne ba head teachers b'eggwanga lyonna mbaagaliza ttaamu ennungi n'omwaka omulungi n'abaana bonna gye bali don't drop out of school mbaagala nnyo naddala abaana ba Mukono Boarding Primary School mbaagala nnyo abaagenda mu P7 mbaagaliza buwanguzi ate abakyakola mukomeewo tuddemu tubeere nga tuli mu happy family n'abasomesa mbatumidde abatukolera omulimu omulungi bye bye abasomesa may God bless you happy new year all the teaching fraternity tweyanziza nnyo tweyanzege munafu omulungi abadde atugoberera ku Kyaggwe TV bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero tubadde n'omusomesa Susan Wamala Sserunkuuma head teacher owa Mukono Boarding Primary School tusinzidde wano wennyini nnyini ku ssomero lye tulabe nga bwakikola nga puroguramu bweri nti okikola otya ku Kyaggwe TV bingi bye tubaweereza osobola okugendayo eyo n'otunoonyaako ensonga ojja kuba ng'oziraba bulungi nnyo ate oyongere okuzigoberera kubanga tuteekayo ezo zennyini ze tulowooza nti zikugattako ettoffaali senga oba osazeewo kubanga ozigoberera nze Richard Ssentaayi muzzukulu w'eryasaafu nsibuka Nakasongola bingi nnyo bye twogedde n'ebisingawo tujja kwongera okumunoonyaako atubuulira ebirala ebisingawo naye nga tukugamba nti tambula naffe bangi nnyo oba bingi nnyo bye tukyakutuusaako for now nzikiriza nkugambe nti beera bulungi Ssaabasajja Kabaka awangaale.